Yes mbaniza kadde kale mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigire kale Bajita Fadi TV jimbane updates ezina value mbana amawuli agabaga trending ku social media waliwo YouTube channel yange taje bayita Amazze Reviews UKTV jinonye ko ku YouTube ntade enyumba ya Jozili ni gwe na following climax ntade enyumba ya mwana mwana na bunyajja mira manyikidwa nga Jozili ni jiri ntade na ko lwaliro Bajita Amazze Reviews UKTV jinonye ko otaniko kubanga on following munange kusaidiza zayo zina YouTube channel zange nkozo okunonyeza okwesigika okulabika nga mbatusako nyumba ya Jozini wale ne nyumba enda wale ne ya Dagalasi ziwera eziliyo ne ya Mandela jeri mbagala nyibagamba nti mwe balinyo kubanga mu following Fadi TV yoje ngenda kusaba subscribing atonyigene ko kale nyigene kale information jenze nayo esawe eno information ya musajja mukulu amanyikidwa nga Kirevaje munange Abantu Bajudde baba abantu Bajudde Lugogo abantu Bajudde bateeka okugoba abamu mateeka bateeka okugoba kaaba mu kubanga batanaba kubanga mutuukayo muwedde kawedde mudda abatanaba kubanga mutuukayo kawedde mudda baba kubanga abantu bakedde olukera sirulabanga akuba kalaputopu kange kekyanzemuko kalaputopu kange kekyanzemuko naye network ne Kamaze ne Katiriza nyaba batusako information yesobola kubanga nfuna kusaidizeyo Lugogo mwasibye mutya banagi muri mutya ngera kubasaba musubscribing ate munyigene kale Bajita Fadi TV UG subscribe comment section where abaka mutya mu comment section atasigalenga home following us on YouTube platform atasigalenga following mbagala nnyo ina magamba nti mwebali nnyo mwebalire ddala banange mwana akikubye Kirevaje akisabatudde banange ekiri Lugogo Kikambwe bwe tunya information etambula no ku social media ku laptop kange waneeno bandaga nti munange abantu bakadize bali sandozanga mwenda sawa nga 9 kitundu awo sawa nga 4 babadde we balinenga nga tebayingira oba sima kizibu kikibadde ondo zabadde bakyateekateeka munda kati sawa nga 7 kitundu babatadde nabandika okubanga bayingira kati ku sawa 8 kitundu kitabuse butabusi bazze olujja engeri gye bazzeemu bazze kumukumu kati ku sawa 9 tekitabuse ku sawa 9 batandise okuyingira naye nga ate benyiga n'okwenyiga munda kusawa 9 batandise okuyingira nga ne munda walaganga Bajudde Kikambwe abantu bazze mu bungi Kirevaje eddogo lyakola ki eddogo lyafuukuuka eddogo lyafuluka abamu bagamba lyafuuluka abagamba lyafuukuuka abagamba lyafuluka abagamba lyafuukuuka nenga munange abantu bazze dda mu bungi wali Lugogo bazze dda mu bungi nga b'olengerawo munange bazze dda mu bungi obutagambika Kirevaje agenda kikuba naye mateeka bateeka okugobako kaabamu abantu bakedde nnyo ati bangi basusse obungi kati tebeza mwezi zinaweeyasanga 12 kuba ate nsubira eri abagenda okwagala okujja nga bamaze kukola kuba eri abamu abasooka ku mirimu leero lunaku lwakkola basooka ku mirimu leero lunaku lwakkola akati awo no nampuulira kyobola bwe gamba nti bagenda kugobako abamu basibyimbye naye nga bambi musajja watu bambi Kirevaje akikubye osanga nawumulamuko okuba buloka musajja watu akuba buloka Kirevaje nate azikubira ddala ssebo nno akubira ddala etofaali alijja mu katiba bulungi nga libalansi nga buli nsonda ozanya gwe n'okuzanya ninga bambi eyo konsati gye wali Lugogo era nga Bajudde dda kati stars newenjugira naye nga abantu bakyajja mu bungi naye nga baaba omujjuzo ogulimu obudde nga ate nze ndaba obudde bukyali nnyo abantu abamu bivulu tebagala gendayo misana nga obudde bukyatagala bagala gendayo ssaawa ng'emu nga butandise okuba nga bukwatirira 2:12 nga zigenda wera ssaawa emu kyokka zino zikyali ssaawa obudde bukyali bwakawunga essaawa zino zikyali 9 zigenda kuwera 10 naye abantu banange abantu beeyiwa bungi bayayiwa banange Kirevaje
akifa bakudde kirevaji akisavudde banange batumeddeko abali eyiraka comments nzaba eri abali Kati n'abe Uganda batumeddeko nabe nga muyomba nga mugamba si batumeddeko abali e Uganda naye nga batumeddeko Bambi mbagala nnyo mwena n'abali mu America abali mu America ate mmwe mbagala byansoba muli bakabinya bali mu America muli batabonyo akatundu bakayita Chicago Boston comments nzaba bannayuganda bawangaliye Boston bali kubanga mu following Fad TV bannayuganda bali Boston n'abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh bana bawala batumiddeko wali kubayita mwana mwala nakato afuswa ali mu ggwanga ya Saudi Arabia akibuga bakiyita Riyadh nkutumiddeko wali kubanga following Fad TV UG mwena bagamba nti mweba nenga munange ddogo lyafuukuuka biri sawa zino bifa yesodo kubanga mfuna besodo kubanga mfuna ku social media bimu ko bifaanyi ebigenda mu maaso nenga munanga abantu bazze mu bungi ebyaddala abantu bazze mu bungi Kikambwe abantu bazze mu bungi ate nga ntiwa bakyajja naye nga n'ogobako bajja gobako sikulimba abantu bo basusse obungi ate nga obudde bukyali nnyo okubanga abantu bali bwe bati simanyi nakumanya naye nga kasita anabeera nga ajjuzza kasita anabeera nga akikubye ate wanaaba buzibu kyobulala naye nga mbagala nnyo mwena bagamba nti mmwe banyo kubanga mufollowinga Fad TV UG comment section weeri abaka mutira mu comment section tebirabira okukebera ku nnyumba ya mwana mwala Juzili Nabunya Jamira wali ku MG Reviews UG TV nayo YouTube channel yange enteekayo mayumba g'abaselebo kwasa n'amawulire ag'enjawulo zonna zange muzifollowinga zina YouTube channel zange Fad TV UG MG Reviews UG TV zonna muzifollowinga zina YouTube channel zange nja kuba mbatiranga ebintu eby'omukisa byenkozeeko okunoonyeza okwesigika kubanga nzekera ku laptop yange wano okubanoonyeza amawulire kw'osa n'ebintu ebinakolaki ebinabasanyusa n'okubakolaki n'okubatuusaako information eri kugamba eri upgraded ey'enjawulo eyeesigika eyina value mbagala nnyo mbamita musajja mukulu kirevaje munange yajjuza dda naye nga abantu bakyayingira naye nga g'amazima wagenda kujjula Bukyali mwera